Bannayuganda bannange mbalamusizaako nnyo nimebaza mirimu nensingira ddala okwebaza mmwe mwenna abatwekuumiddeko abatuweerezako obumesagi Spikenews Uganda n'abatuwabula n'abatwagala tubaagala nnyo mwebalire ddala naye era temukomaawo kuba obwetaavu bukyaliwo kyagala nambi yongera okuwera. Kakati twali tuli awo nga tetuwulira munnaffe mwami Enanga agenda agamba mbu bagenda kuyisa kiba kuntumye ekiyita abantu bano muki ogundi ku poliisi babanoonyerezeeko. Mu bantu bano kwe kuli omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi, kwe kuli taata wa Speaker Jacob Oulanya eyafu, kwe kuli Kiwanda Godfrey Suubi yono ye addirira omukulu w'ekibiina kya NRM mu Buganda region, kwe kuli Minister Information kuli Baryomunsi, kwe kuli omukulu gayita Gilbert Oulanya eyo mu North n'abantu abalala bangi. Kakati ekyebuuzibwa bano abantu kye babayita okubagamba kyo ki? Kubanga woddaawo n'ogamba nti abantu bano oli mu kubayita okubayita ku poliisi, kyoli mu kubayitira kyennyini kyo ki? Omanyi ffe kati Spikenews nga ate era nga munnayuganda yenna kati omubugumyeko ekyo kirabirawo, it is obvious, diversion eri obvious. Omanyi muna gavumenti y'omusajja ono engeri gye takyaswala, tebakyalina kyakola, tebakyaswala kwegamba temuli buntu. In fact sirekerangaawo okwebuuza ku lwaki bajjajjaffe abaaliwo baleka omusajja ono okufuuka pulezidenti. Ekintu ekyo kinnuma kubanga ngaffe Uganda, abannayuganda tulina ze bayita ennono. Tulina buyinza kudda ku musajja eyakafiirwa mutabani we mu maanyi wakati. Omanyi buli famire ebeeramuko n'omuntu oyo avuddemuko nga yalabirira abantu bangi. Omusajja yakafiirwa omwana we ng'omuddako ogamba omuyita ku poliisi. Really? Obanze ffe abantu bino bintu bino ba obanze wembiraba namwe bwe mubiraba, naye bw'oyinza ogamba nti oyita omusajja ono ku poliisi. It is quite disappointing and disgusting. Ekyokulala, olupapula olwa The Observer, olupapula olw'enno edda va ku bino eby'ennaku zino amawulire lugaweddemu, ate ng'ono mwennyini eno gavumenti eriko yezze emalamu amawulire ekitiibwa nti ebiseera ebimu bawandiika ebintu ebitali bituufu mpozi. Naye olupapula lwa The Observer lwayogera nga lugamba omukulu Museveni has probed Oulanya poisoning. Kitegeeza ki? Nti ali mu kwagala okunoonyereza olupapula ye mwennyini nga terina munnayuganda yakitegedde era nga teri akimanyi nti oba ne Jacob mulwadde. Kitegedde abantu bano bonna abasinga abalimu kwogera they are referring kubanga ne taata wa Jacob Oulanya mwennyini omwami Nathan Okori yagamba mutabani yamukubira n'amugamba. Ate teri muntu ayinza kwogera kikyamu ku mwana we okusinga ddala ng'afudde. Omusajja yayimirira n'ayogera wakati
ng'ensi n'ensi ekunganye. Omanyi gavumenti eno ntemu yabatemu. Omanyi bo okufa kw'omuntu okusingira ddala Omunnauganda tekibaluma, kubanga abantu bafudde bannange okusingira ddala okuva wakati w'omwaka gwa 2020 n'okutuuka wakati eno. Abantu bafudde. Kumu abantu ne bagenda bafa. Kati ne bakuba amasasi nga tetufunanga report, ate nga gavumenti yevunanyizibwa ku muntu. Ekyo nakyo kati tukwataani bebakuba amasasi, kubanga misana tuku Kawesi Andrew Felix yali musajja wa polisi yakubwa amasasi. Kirumira musajja wa polisi yakubwa amasasi. Kagezi yakubwa amasasi. Bamasheki bakubiddwa amasasi. Omugezi Kayiira yakubwa amasasi. Abantu abalala bangi. Abalala bafiire eyo babatomera, abalala bakola ki? Kati ng'ono omwana sente zakajubi n'oli omuwala Nabukenya motoka eya polisi eyabalinyako, naye nga togamba nkoko nti obayita. Ogenda n'otunuulira ebintu bino mu mbeera entuufu ne mu kumanya okutuufu, oba tulaba nti bano abasajja balina ekintu ate kye bagala okubuzaabuza Bannayuganda. Omanyi omuntu nga takyaswala, wegamba kulinga oli kubeera ku kyalo nti musezi buli omu amumanyi, atambula n'agenda nga ne ku maduuka n'agula ebbakuli, ne mulekera nga temukyamubuuza. Oli n'abeera nga mubbi oba omusezi ku kyalo, buli amusanga nasanze gundi nga mumanyidde. Kati yeno gavumenti tekyaswala okusingira ddala omusajja ono obukyajja mu buyinza. He has destroyed everything. Mu Uganda teri system ekola. We don't have a government which is serving abantu. Teri kitongole kikola. Oba ogera ku system eza government nga bwe ziteekeddwa okubeera. Obuyinza yabuwamba, akola bibye, akola bintu kifulaningi. Kati abantu atandise kutta kyere, kwegamba wakati mu nsonyi ennyingi yandibadde aswala, agenda n'ateekayo amabugo. Kati nga bwe baateekamu ssente eziri abunomu, ate ne bamaliriza nga bazibbye, bwe batwala omuntu okumujjanjaba, ate bateekateeka amaziika ge, esente ne bazibba. Muntu kye yali afudde gwe bateekamu ssente bwe zityo. Ye naye ekirala ate lwakuba tetulina mateeka, twandigambye nti constitution ekyogererako wa, naye ya constitution ki? Kubanga wogera n'otunuulira omusajja ono n'omwetegereza, n'olaba enkola ye ey'ebintu ne gavumenti ye yonna byekola temuli makulu. Naye tosobola keera ku makya omusajja oli akyakungubagira mutabani we yafudde n'omuyita mbu omise ku poliisi. Gavumenti eno ebyo nga biri awo, abantu bonna abali mu kwogera nti Jacob yafa Obutwa, they were referring. Era ne mu kusoma kuno oba okola ripooti, okola research waka, okola ki, okurifaringa is allowed. Kulinga bonna oba oyogera n'okwotinga Bible verse. Bayibuli egamba bweti, ensula bweti, chapter bweti, tekikyakirizibwa. Bannaffe mutubuulire anti wotandika okwogera nti kubanga gundi yaŋŋamba, gundi yagambye, people who are referring to kumugenzi, mugende muyite omugenzi kati muzikule, gwe bamuleeta ajja akole statement ayambeko poliisi mu kunoonyereza. N'ekirala ono omwami gwe bayita ennanga makyaze okozesebwa. Bwe tulaba muko ku buntu ewammwe gwe abantu we bafa, you don't respect people. Uganda had a very beautiful and rich culture. Itasaana kutyobolebwa bweti. Makyaze omusajja agezezaako okugidestroyinga. Naye kwegamba ebintu ebimu omuntu alemwa
ebintu ebimu bisobera naye Katonda yandibadde atuyamba. Eno gavumenti eremereddwa okutusa service ku bannansi, kubanga otunuulira gavumenti yemu eno abantu abasalamu ebibombo misana n'omuntu n'avaayo naawe obujulizi naye nga mutugala erifalingako maka ga mukulembeze wa ggwanga obunga tovangayo okugamba nti nabo bayiteko ku poliisi. Abaana nga bafudde mu mpeera bwetyo, kati notaswala kuvaayo kwogera ku kino kubanga kyennyo ate nga gwe mwenyini Museveni gwaba wasooka ku poliisi then naye kati engeri gyoli nti kati gavumenti bannayuganda bayagala nnyo okubakumira mu kizikiza, okubatiisatiisa, kuba intimidating, omuntu akyasobola kwogera ekituufu naawe kyolaba ekiri obvious. Oyinga bunosanga ku kkubo nga bapamyewo. Omanyi mu Buganda olw'abantu okubeera nti they respect ebigambo ebimu nga wotunulayo tosobola na kukyatula. Tugamba sooka oleke bwe baagala tutandike okweyisa. Naye bw'otandika ogamba mbu ajja abantu bajje really waliwo ekisaana okukolebwa. Bannayuganda tuzuukuke, kubanga ono Museveni mu kugenda mu nsiko yali avunaana banne, yali avunaana bobote baani mbu baali batta abantu ekyeyononere, naye ate ye akisuusiza. Museveni asse bannayuganda bannange Kabiriga bamukuba masasi. Mbaka wa parliament ye ngamba anindekaani amasasi gakubya abaana, waliwo n'essasi lyakuba omwana baby. Musajja oyo n'avaayo n'agamba mbu it was a secret bullet. Naye yalikuwa yalyani era ku nsonga ki? Aleesezi drone mu Kampala n'atandika okuwamba abantu misana without any cause, without any explanation. Kati mu kuswala okungi ali awo mwakwata abantu abagambye nti Jacob Oulanya yalidde butwa, yafudde butwa. Omufu eyayogera, omusajja yagamba yamukubira simu nti yali abutwa, nti bamuwa obutwa. Ate nno munnange gavumenti eno nfu, obutwa mukola bwaki bwemukwegamba obufuusa obw'ejjenjeero? Mukama Katonda, Uganda yaffe teyali bweti. Uganda yali beautiful, naye buli kimu bakyonoonye. Naye ojja kutwana okola ssaala kubanga amaziga mangi. Abaisirairi bwe baali mu Misiri baabonaabona okumala emyaka 4, endowooza ginaatera okuggwayo ejjaffe naffe. Mukama otuddemu kubanga ekimala kimala. Spikenews Uganda, subscribe, share, like. Tugende mu maaso, mwongere okutuwabula, mwongere okutukubirako, ne bu message wansi awo ne comment tuzetaaga. Omanyi bagamba omuweesi kimuzimbya ku kkubo, naffe bwe tuli kyetwagala ekyo. Omanyi otwandikirako aka message nobako kyetugamba kitusanyula nnyo, tutegeera nti ffenna Uganda yaffe era tutwala obuvunaanyizibwa okufaayo n'okwenunula. Omanyi teri kisinga kuba kirungi nga information. Mwere bulungi, ebirala bikyajja. Tubaagala nnyo. Spikenews Uganda nga bulijjo.